Ankona di mayinja tukwaniriza oli otya ssebo bulungi bannaye nsanyusa okubaako nammwe wano n'okumpa omukisa nange nenyimirako maaso gammwe bale mawulire abangi bwe muti neyanziza basomyi omukulu tubadde wali mu press conference omukulu Papa Misa Semakula n'alaga nti nno alabika ye obutakkaanya bwammwe byabwe akusonyiye omusonyiye because kigambibwa nti nno mwali mwayawukana olw'embeera emu oba endala owanzi Semakula takyogedde ekyo kyodamu obuze kyayogedde tutanakyogerako agambye atya bw'oba tuli baluganda so ebibuuzo embeera gye mubadde mulowooza evudde so tayogedde ku mbeera kati saagala kuteeka mu kigambo akusonyiye kubanga Misa Semakula muganda wange tukuze ffenna tubadde ffenna tukyali ffenna kati bw'oteekamu nti akusonyiye neebuuza ate twekola ki njogera kyayogeddemu abadde ng'alaga bagambye ye buli kyabeeramu olina kibeeramu naawe kyolimu alina kibeeramu nga walinga wabaddewo obutakkaanya awo tewabadde butakkaanya kyenjagala omanye ku Misa Semakula nti mulabanga mukwano gwange muganda wange bazikira olunaku lumu nakola vidiyo nensumula mapeesa yali ya necklace ata Misa Semakula n'ava ebuwaate najja n'omuggo nga agukwese Misa kinaŋŋamba nti dduka taata azze nga yagala kukuba nesooka nembuuza muzeyi namukozi naŋŋamba okola otya vidiyo naŋŋamba yagambye wakola otya vidiyo noota mapeesa oyagala kufuuka muyayiso yembeera nti bwe nakolanga ensobi tata Misa Semakula gye mama Misa Semakula ng'avaayo ffena nga tuyambagala mbeera efaanana bwe tuno kati bw'oga nti ate wabaddewo okwenyiza nkusonyiye tikibanga era obadde tolinnyana ku papaazi oba oli awo ng'ojjawo obuzzi olutaagaane kyokozesezza kirungi nti oba oli awo naye nga ku papaazi ani yandigiriddewo anti esimu ojyakukubiddwa no papaazi babadde zijja wabula bwe wabaawo olumu ng'abantu bali mu kusanyuka kwabwe benywereddemu ate nga siikanye sijje nerwe neetaaze nzija era wano wenja ku kyennyanja ekirimu ekinyoobwa ekyennyanja ekya ssemutundu ekikalu ekyo kitali mu kinyoobwa nkiryawo mwatuuka n'okukola auditions omukulu Papa Misa Semakula n'ateeka ekiwandiiko ku intaneti n'agamba nti bandi gundi yamwe agisuddewo mwakola eri ku autospa akijjukira bulungi nnyo era bye bimu ku byabakyankalanya ongera obbakyankalanya owaayiriza ate owaayiriza auditions twali tutuuka Misa Semakula twali tuyita abaana abato abaagala okuyiga okuyimba kakati ate bw'ogaa nti ati Misa yasuulawo bbaani naye nali mu audition twayita abaana bato era bajja era Misa nolukubasapootinga those auditions kiki ekituufu ekyaliwo ku njawukana yammwe nga mmwe ndowooza oluusi buli lweyongera obuvunaanyizibwa obumu bukka obulala ne bweyongera abawagizi baffe baatugambanga nnyo nti ng'oggyeko okuyimba mutandikeyeko ku mirimu emirala Misa kyobalaba n'atandika papaazi n'abalala ne batandika bye baatandika kati obudde obugenda ku show bwakendera abantu ne batandika okuyiwa show n'omulinda ejjinja n'atasobola ate Masaka n'asobola n'omulinda eggomba n'atasobola ate Kampala n'asobola show ne tutandika okuziyiwa bwetwagamira nti bannange tusooke tuwummuzeemu engeri obuvunanyizibwa gye bususse lwe musobodde nga mwekakasiza nti munaabaawo nga tukola show yawo mule mutasobodde nga mukola ki nga tetujja tuleme kulabika nga abalimu era ensonga lwaki nti show ya 19 tuzze ne tubagamba gyetuli 21 tujja kubayi Masaka ate tuwummulemu tudde ku mirimu egyaffe ennyo then bwe walibaawo show endala nga ate tugira nga tubabuulira nti eno show tugirira nga tujja mu mbeera efaanana lwaki abantu abasinga bagamba nti no mwalina enkwe nnyingi nnyo mu kibiina ate oba oliawo ne ssente mwalinga temugabana bulungi era bye bimu ku byabaleetera okwawukana kisinziira ku tayipu y'abantu b'onyumya nabo naye ffe ng'abaalimu tewabangawo obuzibu mu ngabana tewabangawo obuzibu bonna mu kibiina ate enkwe nazo sizimanyi zoyogera kubanga bwe mba nina kyenjagala kigamba Misa kinga muntu gwe Misa gy'oba alina kyali byagala akiŋŋamba efuritayo omulabi waali kati enkwe zoyogerako simanyi bantu gwe wasinganga okuba n'enkwe kyobolanga nga wagenda bunuupu n'ovaayo nodda mu NRM yes ndowooza b'obuuza babuuzi bakuggumiza you know sometimes banamawulire mutuunize layini yaffe okusingira ddala gwe nga mugizza mu violence ndowooza kyekitunda violence yekola ki
yetuna naye ate bambi mutta emitima gy'abana abawuliriza mbawabya buuza ekituufu kubanga omuntu bw'ova okuba naye muva kulya mwenna muva kunyumya mwenna ate bodde olwokuba byayogera tebigutundire nogata tugende tugambe nti enkwe tugende tugambe nti kino so be straight nakyo kifu naye n'okusinziira papa Misa Kisemakula engeri gyayogeddemu wali n'engeri gyabaddemu emotion ng'olaba nti waliwo ekyali kyababula naye ye alabika nze ndowooza gwe wabanga oganye okuddamu mubuuza kyabadde ategeeza okyali kupapaaza akyaliwo naye atozze eno kweno ku bbali obuuza so mbadde nsaba nammwe ab'amawulire mutuyambe muli tafaali ddene mukulaakulanya music industry mumaketinge music positively muleme eva kuleetanga munoonyamu kyawula kino nekiterera wano n'okyawula subira tutereeze emyaka gyetulimu luno muvuddeyo mwegatte kati ndowooza okusinziira ku bbandi abantu kibadde bagamba nti no yakuwa bani music era okutusuubire nti no mugenda kwekwata kweyoleyole mwenna promotinga show ya mukulu waffe ya muganda waffe ya muto waffe Misa Kisemakula ya 19 kitwa tusitikinga kufuna bw'oliba oyagadde ekirala bweneggwa then you can also organize a press conference nawe n'obuzibuzi music industry omwe mubadde mugisetinga bwe mutyo nti kubanga bwe lutalo bwanayogera kino ng'akyogera bw'ati bwe naba kiripootinga wa palaso nja kiripootinga bwenti okitegedde nja kiripootinga bwenti bwebweni bwagaba nayimba enyimba zaali nnungi nti ate yeeyisa asinga ng'ekyo kikyusa bwoti singa mu maketinga ekintu nawe mu spiriti entuufu kuba mwe muzindalo gwa music industry naye ne mugukozesa bulungi subira entalo tezambirire kakati abaana abo nabo basaana kuwabulira nti bw'obanga okoledde ku papaazi sho leero omulala n'akolera ekaweeka omulala n'akolera ejjinja tekirina bwe kyaffectinga muyinzazi temukodde mu kifo kimu kubanga tosobola kubeera mu bifo bisatu mulundi gumu ekyo kyoga nti gundi asookaddeko ebbali nkole buba bunafu kati mwokujja mu mawulire mwasooka goba mwana mulina gwe mwagoba mu mawulire nga mwajja mwasanga ne babawa buli omu akola mu ngeri sweta kyekyali badde ne mu music bw'oba ozze ng'olina ekifo ekyoleseemu yimba audience ejja kukwaniriza ne bo bagamba nti nno ndooza ke kaseera abakulu abayimba edda bagendeko mu bizinensi endala kuba batwala space yaabwe ano ekyo kya bunafu kubanga nkugambye nti Misa kibwaba ku Serena sooka weebuuze nti ejjinja waliya nikwegenda ejjinja bwanava ku Serena woddewo okifuna bulungi bwaba ku Serena genda ku Sheraton okifuna bulungi so ekyo kyogga nti bano batwala space kigambo kya bunafu mwaliwo emu abasajja abamu abatandika ekintu kino okusinziira era mu inspiring abavubuka bangi naye ensonga ya big 3 ogyogerako ki because boogera ku ba big 3 papa Misa Kisemakula tebamwogerako Ronald Mayinja tebamwogerako boogerako basatu kozi kansuke okutereezeemu sifa abatandika ekintu kino abamu naffe tulina betwasangawo betwalabiranga so saagala ate kutemerako bakama bange ettaka tugambe nti twatandika nedda tulina batuyigiriza ensonga yaba big 3 music tugita show business business yakweragala so oli bwagaa nti nze number 1 naye bwati bwayagala okusika abaki abawagizi nze number 2 nze 3 we are the big 3 so that is the marketing strategy sisobola kuba bakyenjogera kuba nabo kadusi kaabwe bakukozesa to market themselves kaba kafutteyo omu ku bayimbi naye waliwo baddekawo n'ogamba industry olwonyigirizwako nga kansokenzireko ebbali kintami nekizitowa music industry tebagivaamu naye osobola okuwummulako kuba kiri kiba mu ggwe mulimu kisoboka n'ogamba banne kansoke mpumulemu kansoke ndula kisingemu nsobole okugeininga kubanga wabaawo nga kisoboka azire mu kisoboka mulimu loga akampa mulimu kati nze ngambadde mpumuddemu ebbanga ndoza ndi myaka ng'ena etaano otolaba luyimba lupya tolaba show tolaba kiki then ate bw'ogira n'ogamba tukole ki
kanziremu ate nona mukulu namanyize okusinzira abantu engeri gye badde bakutyoboola ku social media wali ozzeekaawo omuntu n'akuvuma ekigambo n'ogaa naye bannange ono singa mbadde kumpi mbadde nja mwambalira wammanya ekyomwambalira tekinzijangako omutwe gwange tekinsala nti ngende nyambalire gundi wabula nkireka ne nga ndowooza kati kansooke mpumulemu katono. Abantu bayinza okuwummuza music industry olw'okuba nti bakwogeredde si kumpumuza music industry naye wala lw'otuuka noga ati let me relax for some time then I will come back. Thank you.